okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe. Tumwebaza Mukama atuwadde ekisa eky'obulamu. Nate ne tweyongera okuyiga ku ky'okuyiga kye. Twongera okuyiga ku kigambo kye. Enkya ya leero. Tuweerabira. Tuli mu kasimuka kaffe aka kkooti eno. Era nga kaliko omutwe ogugamba nti okubeera mu kitangaala. Ekyawukana n'ennaku endala zonna. Ennaku eziyiseeko emabega twayiga ku kuwona, tuyiga ku kwebaza. Naye olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku ky'okuyiga. Kiriko omutwe ogugamba nti okutambulira mu kizikiza. Akasimuka kaffe kaliko omutwe ogugamba nti okubeera mu kitangaala. Naye ekyokuyiga ky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okutambulira mu kizikiza. Ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwokusatu. Omuyigiriza wo era omuweereza wo olwaleero Pitibwa Ishimwe Yusto kuva mu Church Board eyattula. Katuwombeke tusabe nga tugenda otandika okuyiga. Oli mutukuvu Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Taata tukwebaza kutulisa mu kiro n'otuusa enkya y'olwaleero nga tukyassa omukka ogw'obulamu, leka erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Taata yongera okubeera munnaffe nga tugenda okuyiga ne mu lunaku lwonna bwe tukusabye okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okutambulira mu kizikiza. Olunya olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Zabbuli eya 112 olunya olw'okuna, olw'okutaano n'olw'omusanvu. Wagamba nti eri omutuukirivu omusana gujja awatali kizikiza. Oyo wa kisa ajjudde okusaasira era ye mutuukirivu. Alaba ebirungi oyo akola ebyekisa. Awola alinyweza ensonga ye bw'alisalirwa omusango. Taatyenga bigambo bya bubi, omutima gwe gunywera nga gwesiga Mukama. Waliwo oluyimba olugamba nti tambulira mu musana. Luli mu katabo kaffe ak'ennyimba za Yesu Kristo nga lugamba nti tambulira mu musana, Yesu gwe musana, omwoyo omutukuvu anakusanyusa. Tambulira mu musana, tambulira mu musana gwa Katonda. Tambulira mu musana ogw'ekigambo kye. Tabaza y'abavubuka abesiga Yesu. Tambulira mu musana, tambulira mu musana gwa Katonda. Tambulira mu musana mu nsi ey'enzikiza. Omusana gwe bwe gwaka nzikiza edduka. Tambulira mu musana, tambulira mu musana gwa Katonda. Omutwe gwaffe tugambye nti okutambulira mu kizikiza.
n'oluyimba lutugambye nti tambulira mu musana mu nsi ey'enzikiza, naye omusana gwe bwe gwaka enzikiza edduka. Olunyirwafu olw'okujjukira ngenda kuluddamu olwatugambye nti eri omutuukirivu omusana gujja awali enzikiza. Oyo wa kisa ajjudde okusaasira era ye mutuukirivu alaba ebirungi oyo akola ebyekisa. Awola alinyweza ensonga ye bw'alisalirwa omusango, taatyenga bigambo bya bubi, omutima gwe gunywera era gwesiga Mukama. Buli muntu aba n'ekiseera eky'enzikiza ky'ayitamu mu bulamu. Oluusi kirabika nga ejjengo erikubye n'ogwanoogana n'okudda waggulu. Mu biseera bino eby'ekizikiza, Abakristaayo kyangu okwerabira amazima agasookerwako aga Katonda ow'omu ggulu. Tulaba nti mu nsi muno kya bulijjo tuyita mu bintu bingi ebitunyigiriza, era ebintu ebyo birabika ng'ejjengo oba ng'ekizikiza kiba kizze mu bulamu bwaffe, ekiyinza okutugwira oluusi n'obulwa n'amaanyi agasituka okuva mu kizikiza ekyo oba okuva mu jjengo eryo. Era kyangu nnyo okwerabira amazima agasookerwako aga Katonda ow'omu ggulu. Oba oli awo twetaaga omujulirwa mu byawandiikibwa, twetaaga okuba n'omujulirwa, twetaaga okuba nga olina ekintu kyo nga bw'olaba tuba tuyiga mu classes eza SDM Pathfinders Adventure, waliwo tuba tugamba nti keep a song ku mutima gwe, kuma oluyimba ku mutima gwo. Oluyimba oba otuse mu kusoomoozebwa kuno mu kizikiza kino kye tulabye mu bulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu nga kikubye, Mukama asobola okuwa amaanyi okuyita mu luyimba olwo lwe wakumya ku mutima gwo. Abakristaayo kyangu n'okwerabira amazima agasookerwako aga Katonda ow'omu ggulu. Oba oli awo twetaaga omujjukiza. Mu kyawandiikibwa kya leero, omuwandiisi wa Zabbuli ayogera amazima ag'emirundi 3 agakwata ku Katonda. Tulabye nti Abakristaayo tusobola okwerabira amazima agasookerwako ag'ebyobwa Katonda, naye twetaaga omujjukiza. Kye tulabye nga leero omuwandiisi wa Zabbuli eno atujjukiza nti eri omutuukirivu omusana gujja awali ekizikiza. Bw'oba nga oli mutuukirivu wadde oli mu kizikiza, ekizikiza bye bizibu by'oyitamu, kwe kunyigirizibwa kw'oyitamu okungi okwo, wadde okuyitamu okunyigirizibwa okwo okungi, ogenda kulaba essanyu kubanga okola eby'obutuukirivu, era ogenda laba ekisa, ogenda kunywezebwa ng'osalirwa omusango. Tootyenga bigambo bya bubi, teri kigambo kya bubi ky'ogenda kutya. Tulabye nti omuwandiisi wa Zabbuli ayogera amazima ga Katonda mu kyawandiikibwa kino mu mirundi 3. Ng'ekitundu ekisooka, Katonda wa kisa eri abaana be. Kitegeeza ki? Katonda atuwa emikisa ffe abaana be mu byonna bye tuyitamu, mu byonna ebitunyigiriza, mu byonna bye tuyitamu mu kizikiza kino eky'ensi, mu mayengo ge tusanga mu nsi agatukuba, amayengo ag'obwavu, amayengo ag'endwadde, amayengo ag'okusibwa, ag'okubbibwako ebyaffe, ag'okunyigirizibwa, ag'okutulugunyizibwa. Katonda atuwa amaanyi n'atuwa omukisa nga ffe abaana be, n'atuwa ekisa ekisobola okutuyisamu ebyo byonna. Emikisa gino Katonda gy'atuwa gituyamba okuyita mu bino ebisoomooza bye tulabye ebiri mu nsi muno. Emikisa gino tegiva wantu walala wonna wonna, giva wa Katonda.
mulimu abakkiriza mu bintu ebyenjawulo nga yagamba bw'okola kino simanya ngenda kunywa nali ndaba omusajja omu agenda okunywa ebyokunywa n'asaanukula akacupa ka soda n'ayiwa ku ttaka n'agamba wabajjajja be abamuwa emikisa. Omulala n'omusanga ng'agenda kutambula n'asanga omukazi n'addayo emabega n'agamba omukazi ono ankubye ebisiraani. Bw'oba ofulumye mu nju toyasanga mukazi ku makya. Ebyo byonna ffe ng'abakristaayo tetubigoberera. Tukkiriza nti emikisa giva wa Katonda yekka yagigaba. Katonda yekka yagaba emikisa. Teri kintu kirala wansi wa njuba kisobola kuwa mukisa kyonna kyonna. Katonda yekka yatuwa emikisa. Tulaba nti emikisa giva wuwe. Takomanga kutuwa mikisa gye. Buli kiseera ayaayaana okutuwa emikisa. Katonda buli kiseera ayaayaana okuwa emikisa nze naawe. Ayaayaana. Kale Oluganda. Mwaki kitegeeza Katonda okubanga ali awo ayaayaana okuwa omukisa. Katonda ayaayaana okutuwa emikisa. Kyewuunyisa. Naye nga ffe baagala olugiwa emikisa tetuyaayaana kufuna mikisa gye. Mukama, nsaba Mukama akuwa amaanyi. Naawe osobola okuba n'obuvumu obwo obuyaayaana okufuna emikisa gya Katonda gy'ayaayaana okutuwa. Mu kitundu ekyokubiri watulaze nti Katonda alaga okusaasira kwe eri abaana be. Bwe tukosebwa Katonda awulira obulumi bwaffe n'atuddamu n'okusaasira. Nga bwe yawulira okulumwa kw'abaana ba Isirayiri nga bali mu Misiri n'abaweereza Musa okubajja mu busibe. Katonda bw'atyo bw'awulira nga tukosebwa n'awulira obulumi naye n'ayagala atusaasire atugye mu bulumi obwo bwe tuba tuyitamu. Yesu yawulira obulumi bwe yali ng'ayimiridde ku ntaana ya Laazaalo era n'alaba engeri okufa bwe kwakosaamu abo be yayagalanga ennyo. Tujjukire Laazaalo afa. Naye Yesu bw'ajja ku ntaana ye, Yesu n'akaaba n'okukaaba ng'alaba obulumi abantu baayagala bwe bayitamu, ng'alaba okufa obulumi kuleeta ku bantu baayagala. Mu nnaku zaffe ng'ez'ekizikiza ekisuusa obungi, Mukama waffe aba n'okusaasira okuwoomerera era nga tuli mu kubonaabona, mwetegefu okutujja mu kubonaabona okwo. Tulaba Yesu nga Laazaalo ali mu ntaana, baganda ba Laazaalo bakaaba, ne Yesu n'awulira obulumi. Yesu kyakola yazuukiza Laazaalo n'amugya mu bulumi buno bwe yalimu, n'amuwa obulamu obujja Laazaalo. Laazaalo n'addawo n'aba mulamu. Lazima Katonda awulira okusaasira, alaga okusaasira eri abaana be bwe baba bakosebwa nga bayita mu bulumi buno obungi, nga banyigirizibwa. Zabbuli yatugambye 12:5 nti mutukuvu eri omutuukirivu omusana gujja awali enzikiza. Laazaalo ng'ali mu ntaana mu kizikiza, Yesu aleeta omusana amuddiza obulamu bwe. Oyo wakisa ajjudde okusaasira era mutuukirivu, alaba ebirungi, oyo akola ebyekisa. Omuntu bw'anywerera ku Katonda n'amwesiga alaba ebirungi. Naye bwe mukubonaabona nga tulabye nti Katonda awulira obulumi bwe tuyitamu. Abaana ba Isirayiri bwe bali mu kubonaabonyezebwa mu Misiri, Katonda yawulira okubona obulumi bwabwe n'asindika Musa najja n'abataasa. Tulaba ku Laazaalo ng'ali mu ntaana, Katonda Yesu Kristo yajja ku ntaana n'amuzuukiza n'amuwa ekitangaala kuva mu kizikiza. Ekitundu ekyokusatu, Katonda mutuukirivu. Jjukira olunyi luno lutandika lugamba eri omutuukirivu omusana gujja awali ekizikiza.
Katonda mutuukirivu tayinza kugatibwako kibi. Naye bulijjo omutwe gwe ngule ya bulungi. Tuyinza okwesiga embeera ezikyukakyuka bulijjo ezikyukira mu mikono gye egituukiridde. Katonda mutuukirivu era tagwatibwa na kizikiza. Omusana bwe gujja wali ekizikiza, ekizikiza kidduka. Obutuukirivu bwa Katonda bwe busembera wali ekizikiza, ng'ekizikiza kye kibi, ekibi kiba kino okuvaawo. Omusana ne gujja ne gulabisibwa. Nga bwe tulabye nti bw'otambulira mu musana, enzikiza edduka. Mukama Katonda kituufu oluusi tutera okutambulira mu kizikiza, naye tetutambula fekka. Katonda alambika abaana be okuyita mu kugezebwa okw'obulamu. Oyinza okufaanana ng'oli mu kizikiza ng'olowooza okirimu wekka. Muganda wange, mwannyinaze, ekizikiza kito kiyitamu wekka. Katonda abeerawo okukulambika, okuwerekera ng'oyita mu kizikiza ekyo, ng'oyita mu kunyigirizibwa okwo. Ekizikiza nagambye kiringa bw'olaba ebizibu by'oyitamu mu bulamu bwo. Oli mulwadde, onyigirizibwa ku mulimu, onyigirizibwa mu famire, onyigirizibwa baganda bo, obonyaabonyezebwa mu ngeri ez'enjawulo. N'ekyo bw'omanya mu kubonaabona okwo kw'oyitamu, oli ne Katonda. Era Katonda akuwulira. Nga bwe yasobola okuwulira abaana ba Isirayiri, nga bwe yasobola okulaba Laazaalo ng'ali mu nnaku, nga bwe asobola okulaba abantu abalala nga bayitibwa mu kunyigirizibwa, Katonda naawe abeera naawe. Tolowooza nti okuyita mu kunyigirizibwa kw'oba oyitamu, muzikiza mu otambulira mu lugendo olw'okunyigiriza, nti oli wekka. Katonda aba ku ludda lwo era aba yeetegeseeza okukununula okujja mu kubonaabonyezebwa okwo kw'olimu. Wadde tutambulira mu kubonyaabonyezebwa, tutambulira mu kizikiza, tutambulira mu bitunyigiriza, ne tetwerabira nti Katonda wa kisa era wakwagala kungi, era yeetegeseeza okutuwonya mu ebyo bitunyigiriza byonna. Ng'oluyimba lugamba nti tambulira mu musana, mu nsi ey'enzikiza. Omusana gwe bwe gwaka, enzikiza edduka. Kale leka tumuteeke mu bulamu bwaffe, omusana gwe leka gubeere mu bulamu bwaffe, enzikiza eno edduka eve mu bulamu bwaffe, tusobole okutambula naye atunywezenga mu byonna bye tukola. Ate ekisinga obukulu, atuwa obuwanguzi mu ebyo byonna ebitunyigiriza, atuwanguza ebyo ebizikiza bye tuyitamu, ebizibu ebitunyigiriza. Ensala yaffe egambye nti Mukama omwagalwa, nyamba obutatambuliranga mu mazima agasookerwako agakwata ku kisa kyo. Okusaasira kwo n'obutuukirivu bwo bubeerenga nange. Taata Omutonzi, nga tugenda okusaba, leka Mukama atuyambe naffe temenga kutambulira mu kizikiza, temenga kutambulira mu ebyo ebitusoomooza, naye tutambulire mu ebyo ebituzzaamu amaanyi nga gwe musana gwa Yesu, ng'era kye kigambo kye. Oluyimba lugamba nti tambulira mu musana ogwe kigambo kye, tabaza y'abavubuka abeesiga Yesu. Omusana gwe ogwoba ekizikiza kye kigambo kye, era itabaza y'abo abavubuka bonna abeesiga Yesu. Kale ng'ogenda otandika mu lunaku olwaleero, leka Mukama akuyamba otambulire mu musana mu mirimu gy'ogenda okukola. Leka muyamba kutambulira mu misana mu byonna by'ogenda okukwasaako engalo zo, omusana gwe gulabikenga, era obeere omusana eri mu by'okola, ku mirimu gy'oli, asoma ku ssomero gy'oli, omusawo ku ddwaliro gy'oli, ne buli kinoomu w'oli, leka omusana gwa Yesu gulabike mu maaso go. Abantu bakulabe, balabe nga balaba Katonda, balabe omuntu atya Katonda, omuntu akola Katonda by'ayagala. Katusabe Mukama atuwa obukuumi bwe. Omutukuvu Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Taata nate tukwebaza ekisa ky'obulamu ky'otuwadde. Leka Taata omusana gwo gwakenga
gwobenga ekizikiza ekijja mu bulamu bwaffe, gwobenga ebitusoomooza ng'ebyo ebijja mu bulamu bwaffe. Nteeka mwannyinaze oyo taata nga mulwadde, muganda wange oyo nga mulwadde, anyigirizibwa ku mulimu gy'ali, abasoma school fees zibuze, ne taata leka omusana gwo gwake, ebyo byonna bibule, amaanyi go galabisibwe. Ate taata ekisingawo obukulu otuwa obuwanguzi mu byonna bye tukola, ng'otuwa omukisa mu lunaku olwaleero, obukuumi obeere naffe mu lunaku lwonna. Otukusabye taata okwita mu Mukama waffe Yesu Kristo omununuzi waffe. Amiina. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.